Okay, anyogera okubeera nga tebabuuzaako abeera Fahad Pro UG emabega y'emizindalo okubeera nga tenkutuusaako amawulire nga bugatambula mu ggwanga Uganda ne ggwanga yonna era gwe ompya eyakatwegattako nga tamanyi ki kigenda maaso wano mbeera nkutuusaako amawulire beat politics beat entertainment oba ekintu kyonna kyonna kasa kibeera nga ate kirina impact gye kiteeka mu community yaffe nabwe kityo kubiriza obeere nga ate otwegattako just in case bw'obanga obadde tolina kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakooneko kajja kubeera nga ateekako alertinga kubanga nze buli ssaawa buli ddakiika ambawo n'ekipya kisobola okubeera nga ate nkuleetera video as usual enkola yaffe wano etandika n'okubeera nga ate oteekako ekigalo ekyo likinga sharingirako abalala yo comment section always ebeera open tekigenda kubeera nga ate osulawo endowoozayo wobanga olina kyewandagala okubeera nga ate oyogerako amawulire gegenda okubeera nga tetandika nago mawulire si malungi mawulire ga nnaku of course waliwo omukulu akulira ekooti ey'Emakindye ntegeeza ekooti ey'amagye eri awo emanyikiddwa nga Makindye court martial omukulu obadde oba amanyikiddwa nga General Guti atamanyi General Guti erinnya lye lyavuga nnyo oba likyavuga nnyo ku nsonga z'abasibe aba NUP abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi okuviira ddala wali mu kalulu aka 2021 kakati no abaana abo bakwatibwa ne beera nga ate batwalibwa mu kooti ey'amagye kakati omukulu oyo akulira ekooti ey'amagye amanyikiddwa nga General Guti munayo olunaku olw'ejjo yabadde agezaako kubeera nga ate abaako gy'agenda emmotoka zakonaganye era yavuddewo n'ebisago wejogera ssaawa eno taasulawo taasiibewo yali ku mimwa gy'abantu so mwongere okubeera nga temumusabirako of course oba oli awo ayongere okubeera nga temunaye aterera addemu abeere nga ate ebirimu agikwasaganya bulungi nnyo kimanyi mugenda kubeera nga muvuma wansi awo mu comment section but whatever olina eddembe okubeera nga te osulawo ka comment ko awo naye nga on a serious note omukulu mbeere nga temumuteeka mu ssaala olw'ensonga amawulire agavaayo akabenje kamukosezza nnyo era nga wenjogera ssaawa eno taasulawo taasiibewo yali ku mimwa gy'abantu so ngenda kubeera nga tembaterawo more details bino byonna binabiddiridde ku nsonga za General Guti mpaka kyonna kyonna ekinaaba kiguddewo bwe naba kujjaeyo ewa General Guti ngenda kuterawo n'ensonga za alien skin nazo no tezinaggwa era nga waliwo ebipya ebisobodde okubeera nga ate bivaayo era nga bino binogera okubeera nga ate obiraba wano nakutegeeza video beera nga ate ogiteekako ekigalo likinga sharingirako abalala so kambatero video zino nkomona mawulire amalala mangi nnyo temubaawo awali obukyala so gwe wayitidde mu mayembe okitegeera kyabadde bwe bati madamu ebintu ebyo okuva alien skin bwe yakwatibwa connection yasigala wakati wa full figure ne Bebe Cool Richard abijjiramu nga bamaze okukwata ani giriyo but ebintu byonna soko lindeko mpola sagala kuyomba nawe ebintu byonna bwe bakwata alien skin omuzanyo gwasigala wakati wa Bebe Cool na alien skin Bebe Cool na alien skin eranga kikubuli chebatu ne lawyer na habwe abantu basatu alien skin I mean lawyer Bebe Cool full figure be bantu abasigala muzanyo ogwo lwekyo akijjamu atya nga bamaze okukwata giriyo ekyo kimu so madamu bwovaayo n'oyimirira n'okwata video n'oyimirira n'omusajja oyo ne mukola video ne mugipostinga ati omusajja naye n'ayogera nti asonyeye alien skin ng'omwana we ali eri asayininga $7,000,000 ne full figure oba oyina ekifaananyi kyogezaako okulaga ensi n'okunafuya omuntu alikola ebintu teri musango gwe basonyeye alien skin full figure ne Bebe Cool bazanya omuzanyo gwabwe ne gugwa bulungi ne basonda sente okuli Mama Fina full gundi ono ani Bebe Cool nono muganda wa Haji wa Hamu ne Bebe ne gundi ne full figure ne bagatagata sente zaabwe omukyalo omulala ali ebwero baye donezera ne bagata sente zaabwe sente nyingi kuba ezimu full figure zina bakyayina emisanga gigenda okwetagibwa sente so madamu bwe bobanga walinyidde kola otembere mu mahembe k'ekimasha teweteeka ku topu zanya byozanyo osigale wansi nga lekyo kuba lekyo naye alina paati gye yazanye but ensi yadde temanyi tovaayo okuba full figure omuzanyo gwakoze ne walanti yonna full figure yagizanyo ogijja gwe tomanyi full figure ataddemu kyekana ki okufuna kye bayita warrant Mwami Frank ku bigambo byenkunnyonnyodde ekikuba full figure kyekiriwo no kiri bwe bati gundi mukyala according to video genda bengo oli n'omusajja toyina na right postinga video yonna ku musango gwa alien skin oba onafuyo ono kuba full figure gwe tomanyi sente meka zataddemu okufuna warrant alien skin soko lize nyabo alien skin abadde akumanga mwenda
gotomanyi bebe kuru mama fina full figure batedde mu kyenkana kyokolanga bafuna ekipapula ekireta alien skin on Monday gwe wandisigadde pembeni nga lwekyo oba bakututeko nodduka kawo nosigalawo bate wandivudde mawulire kunafuyoli kukubuuli mwami kabati nalo ibi yeno ndoza yerina obuzibu tagiraga abantu bati solo kwekera musera sote jidde mabega timasinga wanno kuve gone mmere yannemye okulya yala naye tweyanzana natujiddemu kakotte taata twala omukisa okubategeeza nti omukulu ono nze mulina simuta totuwadde mwana waffe naye okkiriza nti omusonyi era otusuubiza nti ensonga ziwedde nabagana nti nkumanyi tolebwa nongamba obwedda bali abakunoonya weekyanzi ngamba lwaki Moses teyankubidde omusajja mumanyi emyaka 2 yes ebbanga ddene nekiriyala tusobola kwekyenga mu kiseera bizannyo omutima singa wanno kuve gona emmere yannemye okulya yalabbi naye tweyanzana simba wakati awo kabaata omukyalo ono kyeyabadde agezaako mbu webale omusonyiye era bali yadde bamunoonya ng'abaganye yadde agezaako okukolani full figure mbu omusajja yadde aganye omiitinga full figure ne ssente famire eyo zeetutte full figure yazibawadde yabasayiningisiza buli kimu so oyogedde bubi mu vidiyo yo nyabo gy'okoze ng'onoonya amawulire Franka katudde mu vidiyo eno katono nnyo otubuulire Naalongo wayogeredde bubi ejiddemu okakutte taata twala omukisa okubategeeza nti omukulu ono nze mulina simuta totuwadde mwana waffe naye okkiriza nti omusonyi era otusuubiza nti ensonga ziwedde nabagana nti nkumanyi tolya bigambo nongamba obwedda bali abakunoonya weekyanzi ngamba lwaki Moses teyankubidde omusajja mumanyi emyaka 2 yes ebbanga ddene nekiriyala tusobola kwekyenga mu kiseera baani abadde bamunoonya nga yeekyanzi abadde amininga full figure gwabadde ategeeza gwabadde amininga manyi bwe badde ategeeza yeye full figure eyabadde alikodinga oyo ye Moses Karule gwenategambye gwenjogeddeko luli era ompulidde nga mugamba nti Moses kale singa wanoonya omanyi ngenda baako ekintu kyegamba kabaata omuntu bw'oba tomwagala tomuvuma mu video owiddemu nga njogera ku mukyala oyo Moses Karule kansuubire mwabadde batambulira ku nsonga za Alien Okera buli wamu waali era ne full figure si musanyufu naye tubadde naye ate sinamukoze eki njagala kubuuza ekibuuzo kimu gundi Naalongo kyokka bw'okinziramu ngenda kupapula ebyakabaata Naalongo gundi Alien Skin okuvaakwe mukomera on Monday nga si mwenda okudda mu kooti just okudda ku Monday oyinako contribution ki kintu ekyo okulanga Alien Skin akomawo Monday mu kooti kale bannange nnina nnene nnyo eki no kyebuuza kyo contribution ki gye waggasseeko kyokka nze kyenjagala omusajja ali mu vidiyo yagambye yasonye Alien Skin ng'ava kugabana 7 million esimu gyagamba mbu bagiba ya million oba 3 buli omu alina iPhone bamuwadde million 7 bwogamba batetagala no lindako kabaata njagala tubeere feya nze nga nze Franka wantute kabaata mu nsonga zino zonna nze Naalongo mukwano gwange full figure mukwano gwange nze omanyi nze always njagala nnyo okubeera awo saagala nnyo okwejja ku bantu kozi njakeera ku makya nga Naalongo mwetaaga oba nga full figure mwetaaga Naalongo kyenyinza okumugamba nti oba yakozeemu ensobi kugamba nti babadde bakunoonya nga tebakulaba bali bayinza okuba bakituttenga eyabadde ategeeza bo mu ngeri eyo okitegeera naye ate tetusobola kujjawo nti nno naye alina kyakoze okuba naawe waali ayinza okuba alina ebirala byabadde asobola okukola byeyerekereza kankuwulira abawo omuntu ne waba akontributinze kyenkana ki
tukisiime teriyo muntu akola n'aleka mirimu gye n'agenda n'abako kyakola nga talina kyakola ki ate ekya Kabaata ebintu bya media bimanyi buli muntu wafuna chance okubeerako mu maaso ga kamera asooka kweteekawo nga ye n'abasigadde n'agamba nammwe tukoze nnyo nwanye nnyo n'emikwano gyange abaana be tubadde nabo mu nsonga zino naye buli muntu asooka kwekulembeza mu kintu kino omuzannyo gwa showbiz bwe gutokola ki bwe gutambula naye abawo kyesaagala abawo oteekewo okukomerera Nnaalongo okumulaga nti mubi nnyo ate ne Furufiga twagala kumukakkanya maanyi ge bonna mikwano gyaffe abawo yabadde bagiri kodinzo bayabadde yo bayalama yayogedde byonna byogedde mabiri kodinzo gyebiri azo sabadde Furufiga tibaddeeko ebyo eyo live gyoyogerako nzaavo gisindikira Kabaata mpola sokolindeko Franka Barista Timo azo sabaddeko Furufiga ababbi nsindikira kati nembiwa Kabaata topereza live Timo sinagiraba waloka live akabaddeko kakakusindikire wano nenze mu live sibiwuliriza nze kuba ekimu kyaze mbadde maze okutegeera wekiri nekye saagala wama Nnaalongo nze ngenda kukusaba kino nkikusabanga mukwano gwange wama gwe okuva olwaleero kati tegeera nti oba olina obuzibu ne Furufiga mu mbeera yonna woobanga onyumya fuba okulaba ng'omukola ki ng'omugjamu kugamba saagala kubalaba nga mweyuzaayuza mu ngeri kambeko kyegamba kuba oli mukwano gwange Barista nze wane Kampala nze mukazi asinga okubeera hambo yenze muntu aleesonyiwa omuntu ne bw'aba nvumya atya naye bwe mba nga mu budde obwo bw'abinvumidemu nsobola omwesonyiwa naye njagala mwami Franka ategeere kino nti bw'obanga toli faani wange toyina ddembe lyonna liŋŋaana bye nnyina kukola nga nze omuntu ogenze ku live Nnaalongo byogedde babirikodizemu okuba kati kiteekeko live gy'ogamba ogirina live waloke kuweereza Kabaata naye nze bwe nkawulidde siwuliddemu nnyo kintu kiri abawo Nnaalongo yabadde ku live ya Deshi ngimusindikidde byeyayogedde era yabadde ayogera ku ezo ensonga az'oyo omwami yes kituufu beemanyi ekyo kyo tekiriiko kubuuza ebbanga lyonna okitegeera ekirala nze nga sibalimbye ebyaddala linako nkubulira genda ku TikTok yayo ojja kugira nga seekubidde njagamba mazima nze mbadde ne DPC owedda nno ndi naye naye aŋŋambye amazima n'aŋŋamba amazima neebaza Bebe Cool obulamu bwange bwonna era nali simanyi nti na musajja mukakkamu nali simanyi nti musajja wa kitiibwa ate awa ekitiibwa abalala so mu bufunze bwonna ebigambo byaŋŋambye njagala tukkirize tugaane Nnaalongo paati ye yessimu ogizannye ne Katonda twogera ku nsambya beegayiridde Bebe Cool tumuwe obugalo era tumuwe kyonna kyonna kuba Bebe Cool alwanye n'okukomawo kwe ku Mande aliyeni okuvaayo ajje ku Mande ne musajja wange Julio wadde kulwana kwa Bebe Cool yeka oba ne Furufiga yes odi aleeta obuzibu yono wano gwe wamwogedde ku live emu mu playing manyi lwaki wayogedde ebigambo weebiti ng'omanyi olina manyi oba ekyo oligo wakitegeddeko nze tunvumya bwatama sokwetudde eno naye tetulina bwe tubinnyonnyola naye sabira abantu bafanga obinnyola naye Mukama abagumye ate agenda tukolera ekisinga okuba ate agenda ekirungi oba omwami eyabadde yavuddeko nze ninaeko kansuke nji downloading nze ereme kuzanyira Kabaata bayiza wenze bye nayogedde mbimanyi nsobola obikuddira njagala bawulire kano kavidiyo kuba kekali mu kutambula naye no nze kyana ebintu byentunuulira n'enseka
Video eno yeri mu kutambula wayogedde bubi Nalongo ku live yadde video ino ngifunye. Nayogedde bubi ki? Nene ndiwa. Nonga ntono. Sabira abantu bafango ni mwenna ti Mukama abagumye ate agenda tukolera ekisinga okuba ekiki ekirungi. Kuba omwami eyabadde eneganyuza nnyo eno ndabika nti akawanvu kuba okusiza ku byewayogedde wano bye bireese obubi nete tulina bwe tubinnyonnyola naye sabira abantu bafango ni mwenna ti Mukama abagumye ate agenda tukolera ekisinga okuba ekiki ekirungi. Kuba omwami eyabadde yavuddeko emberebezi yabuze nnyo eggulo bamunoonyeza nga alina omuntu gw'atayagala kusisinkana. Simanyi oba ekyo ligo wakitegeddeko. Nze tonvumya wantama. Ne bateekawo n'agaana kati Mukama mwakolera ebyamagero badde bakyanyumya ne mbagamba omuntu oyo gwe boogerako nze mumanyi. Navuddeyo nnyo taata dero. Ne bagamba bomumanyi mukubire ne mukubira nagamba abo yampita nza ngambe waali. Era ne njogera wendi kupaka last bwe nabadde najjawo. Nambuuza omumanyi ne mugamba mumanyi naye mbadde simanyi nti mulina embeera etuuka awo. Nangamba obwedda naganya okgendayo naye kati tugende. Mwebaza okubanga byasuubiza abikoze era obudde bwe bukedde bwe wadde bamwetaagisa okusayininga asayininzeewo. Nkwebaza nnyo mwami Asani okubanga byewayogedde era obituukiriza naye ebisigadde sibirinaako nange pulaani. Wabula ekibadde kyetaagisa nze nzikiriza nti kikoleddwa katubirekere Katonda. Era omulamuzi ajja kulabika kuba naye nga Nalongo bannange tusiima genda mu maaso nabwe abalimu ekyo ekintu nze manyiko gwe n'omuntu omulala kati abasigadde simanyi baganya okugenda nabo nze sibamanyi tonvu naye tetulina bwe tubinnyonnyo. Ensonga ye Nalongo omuntu omulala awo njogedde kibi ki? Omuntu gwagamba gwe badde bataagala kusinkana ye full figure ate yabawadde sente yasasudde ezo miliyoni 7 ono takimanyi nti bali babawadde na sente. Asitogamba bwotyo kambeko kye ngamba bawo Kabaata. Mugambe kuba bakwekise ndi wabadde ogamba full figure. Ne bwe banneetikka bano batono nnyo ku ntalo ze tulwana eri eggwanga lino nkubuulira mazima. Nfe tetuli olwana ntalo zo. Olowo tomanyi Duncan ow'Emityana? Mumanyi. Gwe mukubira omubuuze nti ki ekyabaddewo. Kugambye nze Kalule ye yankubidde. Njagala mwami Kabaata ebintu bino mubitereezenga. Kabaata bw'embanga nze n'enjogera endowooza yange toteekawo nti yatayagala kulaba Kabaata. Omanyi abantu bameka abadde musango guno nga baagala meetinga musajja oyo? Lwaki golondamu gw'oyagala? Nalongo. Nalongo. Kati ngenda kubako ekigambo kyembuuzale kyono. Baasiba omwana gwe bayita Mr. TikTok. Nga ndi waffe Masaka. Bwe navaayo nga waliwo omukyala yali ankubidde simbamita Jasi. Ne mugamba mazima mbadde ndi mu kyalo. Mbadde njagala tusigale nnyo. Sirika nze kyennyonnyola kitegeeza Kabaata. Nasangawo abantu nga 5. Ontegedde bulungi? Bwe natuuka ne nzija n'omuntu omu eyamaliriza ensonga ezo. Kitegeeza nti bano 5 bonna baba tebayamba. Mbuza gwe mwami Kabaata nziramu. Kati kyenjagala bano bategeere nti nze saakedeko ku makya ne nkubira abantu nti obannaye muli luddawa. Nabadde nnumwa bintu byange kubanga omuntu aba nfollowing akimanyi nti ndi muwagizi wa Alien. Buli anfollowing akimanyi ekyo. Bwe yalayo vidiyo yange yennyini eyampeeza akameseji nti kyogamba omuntu ono omumanyi kuba vidiyo yange bandimu ekigambo nti mpulira nga afiiriddwa omwana. Gwe Kabaata toteekamu kikyo nti olw'okuba gwe omanyi nti sikolagana na gundi gwe oteekemu kyokola ki kyoyagala. Abawo yataddemu. Wabula ekyo kyenjogera bwe kyabadde kubanga omusajja Bakalule bamaze ku poliisi essaawa ezisukka 3. Ye ng'agamba kwabo abantu bonna abaabaddewo alina gw'atayagala kulaba. Osobola okukubira Duncan n'okimubuuza. Osobola okukubira David omukubanga nabadde ku paka lasiti we baabadde.
Sisuubira nti gwe yabadde agamba nti tayagala kulaba ye yabaddewo. Otegedde oluganda lwange mukwano. So kabata nze kyesikkaanya nakyo kiri kimu. Ebintu bino bukya bitandika omuntu eyabirimu ye full figure ne bebe kuru nono omuwala lekyo. Okiwulira? Ono omukyala n'alongo bwe yafunye we yasinkanya omusajja ono ne bakola ka meeting ka dakiika 3 ate ne yeegulumiza okusinga ate bali ekyo kiba kiruma jasi omusajja ono tamanyi nga tomanyi Luganda aze mu bigambo byange temuli omusajja yaweebe ono abadde takimanyi nti n'omusajja bamuwadde ssente takimanyi kuba n'omusajja bw'aba mukwano gwe takimugambye mubuza n'agamba tina kyesimanyi kuba n'okukkiriza ezo gwe z'oyogera size yabadde ayagala lwakuba si buli kintu tulina okujja wano tukyogere Franka ng'aweereddwa miliyoni 7 kati olw'eggulu tubadde nawo bannaye nkwata bulungi kabata omusajja sente ze yaweereddwa zaavudde mu kuteesaganya size yabadde asabye ate n'omusajja si ye problemu y'omusango mulala nnyo ye musango mulala nnyo Naalongo nedda sebo ye yateekamu sente omusango otuuka eyo kuba oli mwana we nedda nnyabo mukazi gwe weetereze nedda Naalongo oli yajjanga kava y'eddwaliro Naalongo believe me or not omwami oyo si ye yaviiriddeko okusiba kwa Aliyeni bwe bamaze otteeka Aliyeni skini mu kkomera omwami oyo yazze luvannyuma naye ng'abali behind everything ly'eddwaliro bwe kiri eddwaliro ye main point njagala nkubuulire Naalongo ffenna tubadde n'emikwano gyonna egikola emisango era nze go ge mazima ndabikiddeko ku poliisi ez'enjawulo nga nnunula mikwano gyange ku mapoliisi egyo emisango gye mugamba egy'essimu giggwanga Naalongo tegisobola kulemerera bantu naye njagala Naalongo omusango ogusinga obukulu gwe gw'eddwaliro omwana njagala owulirize ka video kali ke nakuwadde akomuka nga bali ku poliisi full figure n'omuvubuka ng'asayininga ssente ezo oba nawulidde bulungi nina weempulidde nga omusajja alinga agamba ffe ebintu twali twabivaako bwe kiri balabika n'omusango bali bakuvaako kawulirize bulungi omusango gubadde gwaddwaliro lyaleese gundi eyo yonna Balista kyayoyogera kituufu kubanga ensooga ezo ebyaddala zasooka kibuye atuwulirize katono ulize video kyegamba bali muliriza video eno bagamba omusango gwasibizza Aliyeni bannanyini bo baali baguvuddeko kati ani yabaleese okuguddako katulabeka video kano yagamba yali abivuddeko wakola ndeka mu kukota ate omuntu gw'otamanyi osobola otya omusinga wakaboko musaida alina mpisa nebebe agambe omwana oyo wampisa agambe omwana ono ati yamukuza bulungi wano ndowooza okiwulidde mu omusirikale ng'agamba anyumiza bali nti ono kakati ani barista Naalongo nsaba katini nnyo bw'oba walaba interview y'omwogezi wa poliisi omwami oyo yajja n'ayogera omusango gwali gwa ddwaliro amazima ga Katonda mu ggulu eddwaliro lyali teryagala kwerabisa mu public nti lyeriskini ne gundi ne Juliyo naye ng'amazima ga Katonda eddwaliro lyeriri behind bino Naalongo omwami oyo yavuddeyo avaayo nga cover up ku musango because okimanyi bulungi Naalongo nsaba kwogerako ne Dero Katiika Dero wangi mbadde nsaba mbeeko kyenjogerako naawe nsonyiwa kansoke nkwetondere nsonyiwa okuzuukusa okukubira ne Kabata ya ŋŋambi it's okay astanzize kati ekyokubiri nga tonnamalayo Balista kyayogedde kituufu omusango nange kennyini ndi mujulizi mu gwo nti ogwo omusango gwatuukako ekibuye omusango ogwo in fact n'aluuna mubiru
okitegeera Naaluna yabadde wano n'agamba abimanyiiko naye yali amanyi byaggwa omusango kati ddeyo kwanze kabata naliyo mbadde njagala kwogera ku kigambo Timo kyayogedde kiwedde Timo nze kusa ku kyebanyinyonnyodde kuba mbadde sibimanyi kuva wa kuva mabega mu mwana oyo bwe bamala okuwaaba nti bayita alien agenda ku poliisi bwe bagendayo omusajja n'agamba ayagala sente simanyi ezigula iPhone biki eyo is it 15 gye nawedde boogera gye sirishuwa oba yali eyo nti baagala sente ezigula iPhone si 15 neze bakozeseza ku poliisi okuwaaba aye n'abagamba ngenda bawayo miliyoni 3 bino ebintu bikole ki bigwe kati mbubo ne bagamba nedda iPhone 15 oba ya miliyoni simanyi 8 simanyi 7 nesente ze bataddemu awo poliisi zemmono bo ze bayogera kuba simanyi oba baaziwayo batebakola ki kati omusajja mukunnyola yagambye mbu oba aliyeni bamuyita okuddayo n'ataddayo ne mugamba neera wandibaddewo engeri endala yaskipinga bondi esobola kuba waliwo abantu nze asobola okuba nga kabata bwa Timo bw'onnoonya ombulwa nga kabata asobola okunoonya n'anfuna okitegeera ne mugamba wandibaddewo era engeri endala esobola okuyitibwamu abantu abamumanyi abasobola okwogerezeganya naye ne boogera naye nabadde sikyalina kyakkola naalongo kakwatamu katono awo kankubuuzi naalongo kwatamu awo katono nkubuuzi gwenge yayogeddeko n'omusajja omusango guno guvaayo gutya ku lunaku lwe lumu aliyeni lwalwana like guvaayo gutya okutuuka okuba nti omuntu amukutte essaawa eyo amutwaliddewo ku poliisi barista ebyokwogera wano oluusi tubana bingi n'amazima ng'ogalabye n'ogategeera naye wano e Uganda osobola okwogera ekigambo ne kikuleetera ebizibu ebisinga tugaana bugambo byogerako nga bwe birina kukola ki kwogerwa omuntu alien abantu bangi babadde bamuyinako embeera oluusi nga ne betuyitanga abamu nti be bandibadde abakuuma ddembe nga nabo balina ekinugu kyabwe kye bazimba sirina ku bye nnalabye ne bwe byabayogeddwa nga bw'okinyonnyola gundi ajja kukubira tiyakala tawe wanjogeddeko kino okitegeera ne bantu balina fitina zaabwe kwanze n'addawo ku kooti ng'ebyo byonna biwedde nga looya aze nga togera n'oyo omusajja wa fayiro abeeka balagala ne bakuba babadde basoma amanye olwo yennyini ate wa fayiro n'agamba oli akubye essimu kyate lino nga temulitaddemu kwegamba ng'olaba omuntu ali biased ku muntu ajjukiza n'omuntu ayerabidde eriki ayerabidde erinnya otuuka okulaba natuse nga bagamba n'oyo looya gwe mugamba yabaddewo nti kaya tunawo fayiro 3 tetumugamba nedda musooke mumalirize guno bamuwe production warrant nasino banaaziraba bwe zinaba zituuse okukola ki ng'olaba n'abaziina balwana kuleeta ndala you know kati kubanga nga omwami oyo ow'ekifo ekyo kyeka tuyadde alina obuyinza bwonna obukomandi ng'omwami oyo n'aleetebwa n'atakwatibwa ne wabaawo embeera yonna eyeeyimirira oba otegeera kyengezaako okutegeeza naye olw'okuba nti n'abantu betulabanga ate abakuuma abamu tubalabanga ate abalina fitina kati waliwo ebintu byolaba mu butuufu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.